okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa 3BN TV wasuze otya olunaku olwaleero? Nzikiriza nti Mukama akukuumye n'akuwa omukisa okuli ebigambo bino, si lwa nsonga ndala naye lwa kukusembeza okumpi naye. Olunaku luno lwa Sabbiiti ntukuvu, olunaku lwa Katonda lwe yatuwa okuwummuliramu. Nebaza Mukama kubanga ate nze ampadde omukisa ogw'enjawulo okujja okuweerezaako mu maaso go, okuweereza Mukama Katonda waffe. Katwewombeke tusabe ate Mukama tumusaba atuwe Omwoyo Mutukuvu atulungamye okuhika mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero. Kitaffe omulungi, tusaasire otusonyiwe, tusobeza mu maaso go. Weebale olw'okutuwa olunaku olulungi. Tusaba Mukama otuyambe, otuyigirize ebigambo bino, ate otuyambe tusemberere kumpi naawe okuyita mu bigambo bino. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Weewaawo omuddu wa Mukama Muyinza Edison Kizza era nzize okuweerezaako wamu naawe. Twebaza muganda waffe atutembeese okuyita mu lunaku omukaaga. Ate nebaza Mukama okumpa omukisa ogw'enjawulo ate nze okuba naawe ku lunaku lwa Sabbiiti luno. Weewaawo ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti ebibonyoobonyo kye bitegeeza. Ebibonyoobonyo kye bitegeeza. Tuli mu kitabo kino eky'okubikkulira essula 16 olunyiriri olusookera ddala. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu yeekaalu nga ligamba bamalayika omusanvu nti mugende mufuke ebibya omusanvu ey'obusungu bwa Katonda ku nsi. Ebintu bino nno nsaba obiwulire bulungi ate era obyetegereze obyekkaanye. Twalabye mu ssula 15 gwe yatambuddewo naffe ne baganda baffe abadde boogera naffe okugabanako ebyokuyiga bino nti akabonero akalala kalabika mu ggulu, bamalayika omusanvu nga balina ebibonyoobonyo omusanvu eby'enkomerero, kubanga obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra. Kakati ate ku lunaku luno olwaleero tulaba eddoboozi nga ligamba bamalayika bano nti mufuke ebibyako omusanvu eby'obusungu bwa Katonda. Kitegeeza ki ekigambo kino? Kubanga okutuukirira kw'ebintu bino ebyagerako mu ssula 15 kwe tuli mu kwogerako mu ssula 16. Katonda ng'anaatera okuleeta ebibonyoobonyo bino ku Misiri yagamba nti nditeeka omukono gwange ku Misiri ne nfulumya eggye lyange abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. N'abo Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndigolola omukono gwange ku Misiri ne mbaggyayo abaana ba Isirayiri mu bo. Ebyo tubisanga mu Kuva essula 7 olunyiriri 4 n'olwokutaano. Mu ngeri eno ng'abaana ba Isirayiri bwe bali bagenda okuggyibwa mu Misiri nga Katonda ali mu kulabula abantu bano ab'e Misiri nti agenda kukola ekintu kino ng'ayiwa ebibonyoobonyo bino ebibya by'obusungu bwe, ebibonyoobonyo bino 10.
mu ngeri y'emu gye tugenda okwetegereza n'ebigambo bino. Waliwo enjawulo eziwera wakati w'ebibonyoobonyo ebyatuuka ku bantu b'Emisiri n'ebibonyoobonyo ebisembayo omusanvu. Ekisooka ebibonyoobonyo eby'Emisiri byali mu Misiri yekka. Ate ebibonyoobonyo bino ebisembayo omusanvu byatuuka ku nsi yonna. Naye ekirala ekyokubiri, ebibonyoobonyo bino ebya Misiri byatukanga ku bantu abakyalina omukisa ogw'okwenenya. Bino ebisembayo bigenda kugwa ku bantu abo oluvannyuma lw'ekiseera eky'ekisa nga kiggaddwawo. Tegeera kino bulungi. Jjukira twayiga mu Sula n'ey'ekumi n'ennya luli ne tulaba nti Mukama alina abantu be bagenda okusooka okujjamu, era nga twali tuyiga emabegakaawo mu Sula eno mu Sula zino zetwasooka okuyigako, mu Sula ey'omusanvu, Essula ey'omukaaga n'ey'omunaana, twalaba nga waliwo okuteekako akabonero ku bantu ba Katonda. Kaakati okuteeka akabonero ku bantu ba Katonda singa kuggwa, ekiseera eky'ekisa kiba kimaze okuggalibwawo. Kaakati ebibonyoobonyo bino omusanvu oba ebibya bino omusanvu by'obusungu bwa Katonda ne biryoka bikola bitya? Ne biryoka biyiibwa. Yenjawulo ebitulaba ku bibonyoobonyo bino eby'abaana ba Isirayiri. Byali mu Misiri mokka, tebyatuukako mawanga malala. Ekyokubiri, abantu bano abatuukibwako ebintu bino baali bakyalina omukisa ogwenenya, naye bano abatuukibwako obusungu bwa Katonda bino ebibya omusanvu beeba batakyalina mukisa gwenenya, kubanga ekiseera ky'ekisa kigenda kuba kikoze kitya? Kiwedde oba nga kigaddwawo. So mu ngeri efaanako bw'etyo olulabiro enjawulo wakati w'ebintu bino. Naye ate waliwo n'ebifaanagana ku bintu bino ebyatuuka ku baana b'e Misiri ne ku bibonyoobonyo bino ebigenda okuba nga bisembayo omusanvu. Kyekiriwa ebibonyoobonyo byombi misango egituuka ku abo abalwana ne Katonda. Kubanga tulaba ebibinja bino bibiri, abo abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo ko n'abo abasinza Katonda. Bali bafuna akabonero ka Katonda ne bafuna ekifaananyi enkovu y'ensolo ku mukono gwabwe ogwadde ne mu kyenyi kyabwe. Akabonero ka Katonda ko twalaba nkaateekebwa ku ki? Ku byenyi. Simanyi oba wali ogoberera bulungi. Kaakati ebyo byonna nga biwedde, ebibonyoobonyo bijja omusanvu ku abo abalwana ne Katonda. Ate era ekyokubiri, byonna byoleka mpisa. Byoleka Katonda ng'omutonzi waffe era omulokozi. Ate era byoleka obujeemu bw'ababi. Kubanga Falaawo ono otulako mu kitabo kino ekya Misiri yagaana ekisa kya Katonda ku buli mulundi. So ku buli mulundi obujulizi n'ekibonyoobonyo bwe byabangawo, ye Falaawo ng'akanya kukola atya? Omutima gwe ne gukola gutya? Ne gukakanyala n'atabawulira. Kaakati ne mu kiseera kino era ekisembayo okufukibwa kw'ebibya bino kuluka kw'abo abaakola batya? Abaagaana Katonda, abaakukanyaza emitima gyabwe, abalwanagana naye, era abo abaakola batya? Abo abaasalawo okugenda ku sayidi ey'ensolo. Ekirungi Mukama yasooka n'atuyamba ne tuyiga ebintu bino, ne tutegeera ensolo kye ki, ne tutegeera n'akabonero kaayo ke kaliwa. Ate abitegeera, ddamu weetegereze puroguramu ze tuyize ffenna. Era oba totegedde, genda mu Avento Productions ononye puroguramu gye bayita Manya Ebiro. Ogenda kulaba obunabbi obw'ebiseera, obunabbi obw'essuubi.
ezo zonna zirimu programu ez'enjawulo ezinyonnyola ensonga zino ebbiri, ey'okusinza ensolo, ensolo yeriwa, ate era n'akabonero kaki, n'akabonero k'ensolo, n'akabonero ka Katonda. So nalugenda maaso n'ekyokwega kyaffe kino ekyaleero, abantu bano tetulabyeko mu kitabo kino ekyokubikkulirwa bye twalaba mu kitabo eky'okuyogera ensolo 14 gwajjukira obulungi nga tuyiga ffenna, baliko enkovu y'ensolo beeyisa mu ngeri emu ku bibonyobonya ebisembayo bino 7 nga Falawo yeeyisa, kukakanyaza mutima na kwongera butawulira. Lwaki? Kubanga twayize mu ssula 15 wagenda kuba tewakyaliwo mutabaganya. So nga tewakyaliwo Mwoyo Mutukuvu alumiriza abantu ku nsi, nga ne bakyasobola kwenenya wabula okweyongera okukalubira ddala, kubanga ekiseera kyano ekiseera ky'ekisa kigenda kuba kigaddwawo nga n'omwe yagiddwa mu bantu. So wetegereza ensonga eno, ekintu kino kye tulabye olunaku olwaleero njagala wetegereze bulungi nga tweyongera okugaziya ekifaananyi kino. Owuli ebintu abantu ne biboogera, kubanga tugenda kweyongera okubiyiga mu ssula eno. Boogera ebigambo ebyenjawulo ku busungu bwa Katonda, boogera ebyenjawulo ng'ebibonyobonyo bibatuukako. So enneeyisa efaanako n'eri yali mu kiseera kya Falaawo. Obusungu bwa Katonda butegeeza ki? Ko twakirabako ne mu kitabo ekyakubikkulirwa essula 14 nti oyo naye alinnye ku busungu bwa Katonda obufukiddwa mu kikompe eky'obusungu bwe obutatabuddwamu. So obusungu bwa Katonda obwo butegeeza ki? Obusungu bwa Katonda, muganda ne mwannyinaze alaba ebigambo bino, njagala nkutegeeze nti tebulinga kunyiga kwa muntu. Twakirako ne mu byokuyiga byaffe eby'emabega, gw'obadde agoberera bino ebigambo bino oteegera bulungi ensonga eno, kubanga tumaze ebbanga nga tubiyigako. Bayibuli yeddinga n'ebigambo bino mu bugazi bwabyo, ate ne mutulaga details ez'ebintu ebyenjawulo kye twayigako wali nga tukikolako bukoonyi, ate kati wanajja n'ekigaziya tusobole okukitegeerera ddala. Tekulinga kunyiga kwa muntu nti kiruyi n'azimba. Obusungu bwa Katonda si kiruyi ekitakomebwako, wabula obusungu bwa Katonda bwe bwenkanya bwe nga buteekebwa mu nkola. God is justice in practice. Obwenkanya bwa Katonda bwe buteekebwa mu nkola, muganda ne mwannyinaze, ekibi nga twakiraba luli nti ekibi Katonda kyakyawo ekibeera mu muntu naye yeekyayisa Katonda, kyova obusungu bwa Katonda bulabikira mu ye oba buba bumukosa. Kubanga obwenkanya bwa Katonda bulina okulabika, ate buli bulabika oyo asigadde ng'atambulira mu butali butuukirivu, oyo yagabana oba yakafiiramu, kubanga alimu ensigo embi nga kye kibi. So mu ngeri esinga okuba nga etegerebwa obulungi, essula eno gye tumazeeko ey'15 ekiraga bulungi ebibonyobonya ebisembayo 7 bye biva mu kusala omusango mu kifo awasalirwa omusango mu ggulu. Kyova twasooka kuyiga mu ssula 14 nga tugamba ekiseera ky'omusango gwe kituuse, omusango gumala okusalibwa bwe papa, oyo atabaganya n'ava mu kifo ekisinga obutukuvu n'alekerawo okutabaganya. Intercessor oba mediator n'afuluma
awo obusungu ne bulyoka bukola butya, ne bulyoka bulabisibwa. Wulira kino mukono gwange ndaba ebibonero musanvu bigenda kujja nga okusalira omusango okoze kutya nga kuwedde. Ekiragiro kiri mu nnyingo tusomye olunaku lwaleero kiringa omulamuzi asomedde aliko omusango ensala y'omusango nti ebibonero bigenda kubanga bikola bitya nga biyiika. Wabula nsaba muganda ng'okimanye nti omulamuzi ono mutuukirivu era ekitaffe ow'omu ggulu, kitaawo ow'omu ggulu, si mulala yenna, si muntu akuwalana, si muntu atakwagala, si muntu oba atakwagaliza, naye kitaawo omulungi akwagala ennyo ow'omu ggulu. Era muganda wange ne mwannyinaze, taata waffe ono mulungi atwagala. Obusungu bwe bujja tebujja okutuusa ng'ekisa kye kigaaniddwa mu bulambalamba. Asigalawo ng'ateekawo ekisa kye ng'akuperereza ng'akwegayirira, naye ekyo bwe kigaanibwa ekiddako kuba kuyiibwa kwa busungu bwe. Otegedde ensonga eyo muganda wange? Ekisa kye kasita kigaanibwa awo wabeera okuyiibwa okw'obusungu bwe. So obusungu bwe tebujja lwakubanga oba nsonga yonna, naye olwokubanga ekisa kye kikoze kitya kigaaniddwa. So emirundi emeka abuuza ekibuuzo kankusomereko, oyinza ogamba nti Luka 13:34 Katonda abuuza ekibuuzo, gwe Yerusaalemi, Yerusaalemi atta bannabbi, akuba amayinja abatumibwa gy'ali. Emirundi emeka nga njagala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko weekuŋŋaanyiza obwana bwayo mu biwawaatiro byayo, so temwakkiriza. Akubuuza ekibuuzo olunaku olwaleero, mirundi emeka gye njagadde okukulokola? Mirundi emeka nga njagala okukukuŋŋaanya? Mirundi emeka nga njagala okukulokola n'otakkiriza? Olwo tugambe nti Katonda mubi? Olwo tugambe nti Katonda wa busungu? Olwo tugambe nti Katonda si mwenkanya? Kiteewoozeko mukwano gwange. Abuuza mirundi emeka? So ebibya bino biba nga bigenda kuyiibwa ku nsi, bigenda kuyiibwa kwabo abagaanidde ddala ekisa kya Katonda mu bulambalamba. Mukwano gwange si yegwe omu kwabo. Gamba nti weewaawo. Tewandibadde omu kwabo, nange si yenze omu kwabo. Tusabe Mukama atuyamba atusaasire. Tutegeere ekisa kino kyatulaze tukitwale nga kisa kya makulu, tuleme kukijaajaamya. Kubanga ekiseera tewali. Yalangira dda. Kale malayika yagamba tosaanyaawo nsi okutuusa nga maze okuteeka akabonero ku bantu bange. Akabonero kali mu kuteekebwa ku bantu ba Katonda mu byenyi byabwe, mu magezi gaabwe, amateeka ga Katonda gali mu kuwandiikibwa mu bo, ali mu kubasiiringa. Omwoyo bw'ayongera okukola mu bulamu bwabwe, ali mu kubengeza abateekateeka olw'amakungula. Niye wakyaliyo n'abalemeddeyo mu kusinza ensolo, nabo bali mu kufuna akabonero k'ensolo. Kati ekinaaba kiwedde agenda kufuluma mu kifo ekyo kisinga obutukuvu. Ekisa kiggalibwewo wabe nga tewakyali muwolereza, wabeere nga tewakyali mutabaganya, wabeere nga tewakyali atugatta ku kitaffe. Ekibya ky'obusungu bwa Katonda kiryoke kiyiibwe, ebibyo omusanvu bino. Lwaki oyagala okugabana ku busungu bwa Katonda? Nsaba Mukama akuyambe, nanga nnyambe.
tutambulire wamu nga tumwesigira nga tumugoberera, awo tulyoke tubeere abawanguzi mu byonna. Muganda wange kubanga kwe kusaba kugamba nti Kitaffe omulungi nyamba mpangule, agenda kuyamba mu ngeri efaanako weekifaananyi kino mwe tugenda okwetegereza ebibonyoobonyo ebisembayo omusanvu nga tubiraba mu bwenkanya bwa Katonda ate era mu kisa kye. Singa omuntu ajudde ekiruyi naye ng'omuntu ow'okwagala era ow'obwenkanya. So muganda wange ne mwannyinaze, ekisa kya Katonda kibaddewo era okukigaana kwokka kwe kugenda okuleetera omuntu okugabana ku kiruyi kya Katonda. Awatali kugaana kisa kya Katonda tewali agenda gabana ku kiruyi kya Katonda. So nga tweyongera okwetegereza ebibonyoobonyo bino omusanvu, nkusaba otegere ensonga eyo ate ey'omuwendo. Mukama akuwa omukisa. So okusaba kwaffe kugamba nti Mukama nsaasira. Kansube nawe kwe kusabako nyamba. Nkimanyi onjagala, nsaasira onyambe nneme okubeera mu bantu abagenda okugabana ku busungu bwo. Nneme okakanyaza omutima gwange nga Falaawo. Naye Mukama onyambe nkugoberere. Nneme okusuulawo ekisa kyo mu butalowooza. Kitaffe omulungi tumusaba atuyambe nti Mukama Katonda wange nyamba nsobole okuyiga okwewerayo ddala gy'oli, olyoke okola omulimu ogwo gw'okulongoosa obulamu bwange ndyoke ndokolebwe mu kaseera ak'oluvannyuma. Nkola kwe kusabako, saba weebombekeramu tusabe nga tugenda kuyiga ekyokuyiga kino. Nga tumaze okuyiga, Kitaffe omulungi otuyigiriza. Kaseera ka kutambulamu eyo by'otuyigiriza. Tuwe amaanyi, tuwe ekisa kyo. Tuleme okukakanyaza emitima gyaffe nga Falaawo bwe tulabyeko olunaku lwaleero. Naye Mukama tweweereyo ddala gy'oli. Tutambulire mu by'oyagala. Tufugibwe ggwe ate era tukulemberwe ggwe. Tutambule naawe. Akaseera ko ng'oyiwa ebibyabyo eby'obusungu bwo tuleme kubeera mu kibinja ekyo. Tubeere mu kibinja ekigenda okuba nga kirokolebwa. Ate era Mukama ekigenda okuba nga kiteekebwateekebwa olw'obwakabaka obwo obusembedde. Weebale Mukama kubanga otuwulidde n'okukkiriza tusabye era nga twesize nti okusaba kwaffe okuzzeemu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Saba Mukama akuwa omukisa ate era abeere wamu naawe. Sabiiti ennungi n'okusinza okulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.